gyatulaba kwanirizaako olwaleero ku programu yaffe life eno kyogereko nyongera okwaniriza yonna gy'osinzira okubeera ng'otulabira mukwano gwange ali okumpi n'ewala mwebale nnyo gwa subscribinza ate kati gwosinga gwa commentinza oli mulungi nnyo ate nawe likinze posts zaffe oba nozisharinga ate gwe gwasinga ku kino ekintu tukomyewo nateera ebadde wiiki mpanvu okuva twasembayo kubeera ku Sande tukomyewo nateera nekira lwotulaba manya ntulese kipya ate nga kirungi nga kiyigiriza tetwogera bwogezi tukyusa bulamu bw'abantu ekyo mukirabyeko nateera sizenze kanza n'emikwano gyange nabagamba nga bwe tukola mu life eno nze Irene Eugene Mugabe okuba nga nkoleza programu eno okubeera nga nkikutuusaako yonna gy'osinzira okubeera nga otulaba nze n'abaami bano ababiri n'omukyala ngera bwe twali wano wiiki ewedde nga tulula ensonga zino olwaleero tuze na mulamu aki tuze n'omulamu omulala nga gunokwata kuki ku bakozi olina omukozi oli mukozi gy'oli okozesebwanga naye waliwo tatambula bulungi tuza okwogerako naawe olwaleero oli mukyala waka ng'olinawo omukozi oli mwami nga mukyalawo yaleeta omukozi waka obanga naawe waliwo n'abakyala basooka okuba abakozi yes namwe era tuze gye muli olwaleero ekibuzo kigamba nti omukozi ono yandikomyewa omukama we omusajja okwewala embeera ya process by process megakaawo twafunayo omuntu omukulu ow'obunaanyizibwa ennyo gwesijja kwogera naye omukyala n'avaayo n'agamba nti ye bamusanga ali naivu era ne bamuyisa mu kyeyayita process by process kale tuza kwogera ku kintu ekifanaganako bwe kityo sizenzeka nga bwe nabagambye nti nze ne bannange wano nsanyusa okubala abakulu mwebale nnyo okuneegattako nate neera n'olwaleero mwebale kukkiriza twogere okusomesebwanga amiina ekibuzo kijja omukozi yandikomyewa ku mukama we omwami okwewala embeera ne ya process by process asooke n'omukyala kuba bagamba ladies first yes mukyala naava omukozi ono yandibadde wa myaka emikulu omukozi yenna mu maka I think teyandimatarinze age ekikulu kya byonna kyandibadde ku service kijagenda okuwa asobola ogikuwa kitegeeza ne bwajjanga wa kinaana waliwo abakyala abakulu nga omuleeta mu maka nga ennaku yamukuba munnaye nakkolera kasita abanga amanye ennaku ye nga ne services zoyagala agenda zikuwa ow'ekinaana asobola okukola n'owe14 naye asobola okukola ate awo kiba kisusse kaŋŋambe nandyagadde maid atandikira myaka nga 2 like mukulabalaba nti omukozi ono yandibadde wa myaka emeka emituufu nandyagadde omukozi ng'atandikira myaka 2 okudda ekibuzo kyange kansiize Mayanja Mayanja twesanze nga ebiseera ebisinga abakozi bano tubafunamu obuzibu olumu olw'emyaka olowooza omukozi yantandise okukola naddala ng'akola obwo ku myaka emeka yandibadde yenkana kinga mukulu nga muto mu myaka ng'emeka webale nnyo nnyabo olw'omulamwa guno naye gwa bintu bya mirundi ebiri tulina amateeka agafuga eggwanga okutambulira tulina amateeka agalwanisa ekintu ekiyitibwa child labor omwana waliwo emyaka gyateekwa okutuukako okuba nga atandise okukola olwankuba nti abamu bamenya amateeka ago obutamanya ate ne batamanyibwa gye bali bakozesa abaana abato naye omuntu yandibadde ng'agira mu myaka egikkirizibwa 18 okudda waggulu kubanga gy'emyaka egikkirizibwa nti emyaka egyo wabanga abadde tasoma naye ng'ate era mu mateeka g'eggwanga omwana yandibadde ng'asoma naye 18 okudda waggulu omuntu aba yeetegerera omuntu aba buli kyakola asobola okusalawo ne mateeka agaffe gennyini agafuga ensi eyo so omukozi yandibadde wa 18 okudda kati mu bukulu eno nga tuvudde ku myaka 4 5 6 tuvudde mu myaka 4 5 6 nze nno wadde nti mumuyita nti mukozi yes naye nkimanyi buli muntu mukozi nakuba nti abantu baffe ate ow'ewaka balina engeri bamutwalamu nti mukozi n'abo abamu nga n'empisa gyayisibwa ennyambala ye olugoye oluyulisi lwe waweebwa
emmere alina kulya nga alaba maze okulya tatula ku dayiningi tasembera kiki nze kulwange ng'omuntu kuba nakulira ewa kitange twali abaana bangi naye salabako mukozi oba muntu ayitibwa mukozi ffe twakula nga balenzi tuli bangi batuyigiriza emirimu gyonna kuva kulima n'ebirala byonna netukula nga tukula era nange kyengoberedde ewange siinaayo mukozi sibanko naye nolwe yajja ekyabeerawo teyawezaawo mwezi n'agenda. Omukulu Yasin, olowooza omukozi ono yandibadde wa myaka emeka? Uganda naye njaga bwagamba omukozi yalibadde okuva ku myaka egikirizwa because at the end of the day naye bwokera ku makya noleta omwana wamu n'emyaka 12 akolere obuzemu ekibuuzo singa abadde wanga bwe balese wano akolera emitwalo 5 atali mukusoma. Twongereko ku ddoboozi katono nti weebuzeemu nti bw'abanga omwana owange gwe balese wano ku myaka 12 omuseera yaweredde ku ssomero ng'asoma ajje wano akole emirimu gy'awaka n'emitwalo 5 omwezi. So omwana ono yabaledde tufuna omwana amaze okubanga at least kubanga 18 omwana bamaze at least senior 6 kitegeeza gy'emyaka emituufu kudda waggulu kukya myaka gy'olina okomako okudda waggulu emyaka gyonna fa as long as omuntu ali willing okukola nga n'amaanyi alina cause waliwo amaka gosanga mulimu abakazi abakuze naye ng'ate ayagala abaana bwakalinga nga yabazaala nga mulungi nnyo so tekiri ku myaka ki gy'alina fa as long as ali willing okukola. Nzirayo ewa mukyala nava omukozi ono yandikomyewa mukama we omusajja ekkomo lirina okubeera wate nga ly'amaanyi litya omukozi alina ebintu byatalina kukolera mwami wawaka nga bw'asukka limiti eyo bw'asukka ekyo n'akikola aba agenze wala naye kiva ku ki kiva ku ekyo kyabasanze mu maka. Singa omukozi anajja ewaka n'asanga ng'omukyala ali mu maka yonookera ku makya saagala manya ngenze kukola alowooza nnyo ku mirimu gy'okusinga ku maka aba amuwadde gaapu naye nze sandyagadde mukozi ankolere bintu bimu okugeza okulabirira omwami wange ebyo sibyagala kuba w'omukozesa ekyo oba omuwadde gaaheedi okitegeera oba tomulimitiize nti waliwo ebintu ebimu gw'omukyala mu maka byolina okuba nga bikwatako ng'ate maybe tebimukwatako. Abasajja mu maka ne woozaala abaana 10 omusajja mu maka aba first born kati first born w'omuwaayo ewa maid buli kimu oba okiwaddeyo okitegeera. Tolowooza nti nno abakozi bano mwe mubatuusizaawo? Kyenkugambye nenkugamba nti omukozi ono ekimutuusaawo eba nkola ya mukyala mukka. Nze singa nkeera ku makya nga mmanyi omwami wange saaza agenda ku mulimu nenkera ku makya nemutegekera breakfast n'amala okulya breakfast netusimbula ffenna ne tugenda gwo obudde omulimu gwo n'omwami gwe wafuna awaka oba abaana bo obudde komawo ewaka bw'okomawo ewaka ssaawa 12 oba 11 omukozi emirimu egibuje giba giwedde ekyokulya kyonna omwami kyagenda okulya gwolina kipreparinga omwami owuwo omukozi omugamba okyagende mu kisenge kyakwalira obuliri omusindikawa buli obuliri obusulamu naani lwaki oyagala akwalira obuliri obwo bw'osulamu lwaki oyagala akeere ku makya afumbire omwami wo kyayi lwaki oyagala akeere ku makya amanye omwami wo buli kimu kyonna ekimukwatako oba omusindikawa bw'agenda omwami n'amwagala ate ng'ate okiyombera ekyo naye nava olwo n'abakozi abajja n'ekigendererwa nga ye yajja already ali prompted nga yajja ayina ali ku mission era bw'aba nga yajja alina mission mu bufumbo tabula ng'olina amaaso ekyakikola nga naawe omuwadde space kuba eyo space ogimuwa otya bw'akimanya nti nno yajja kubba bufumbo n'asanga nga naawe aliwo obumuwadde bulungi obumuwa otya kwe kusikomawo ewaka n'okoowa nnyo omwami n'ayingira n'apaakinga emmotoka oba n'ayingira n'akonkona wali ku luggi n'otafuna budde buva ku TV gye wagula kuba nnene nnyo ogenda omujjako ebintu wabula n'oyita nakyagala ave mu ffumbiro akutikkulira omwami. Naye nti naava waliwo n'abaami nga nabo obwenzi
bakutumira mwana nga naye ekyokwagala omukozi nga ne bw'onookola byonna era agenda kuleka mu buliri asoobe agende mu kisenge ky'omukozi omusajja omwenzi nti tekiri nti nno olina by'otakola olinaabami nga asukkawo nga ye ekizibu kye kubeera nga waliwo omuntu nga omuntu oyo abeere bakayika amutabula kati nno oyo omusajja bw'atyo nga mwenzi nga bw'atyo bw'ali nga kikula kyenti naturali mwenzi ne waaba mwenzi nnyo ng'ayagala maidi ono kiba kizibu nnyo ate okuyisa amaaso mu mukyala we kiba kizibu kitera kubeera kizibu era ekikireeta bw'atandikira okuyisa amaaso mu mukyala we omanye waba waliwo ensonga omukyala byatatuukiriza butereevu. Henry abakozi bano bandikomyewa mu abasajja naddala kati nga gwe oli family man omukozi ono olowooza yandikomyewa olumu namwe abasajja temuyitiriza nnyo kuba nti mugenda ku baana b'abandi bano olw'okubanga nti oba oliawo mufunyemu oba obutakkanya n'omukyala n'osalawo n'ogamba kawesasulize omukozi ono noyagalayo omukozi akafiiremu. Ekisooka nga yena kunnyonnyodde nze bantu bannaffe abo saagala bayita bakozi kirina engeri gye kimpisaamu obubi wadde nti nze ewange tebaliiyo naye wombuuza nti yandikomyewa nti olumu tusussaamu abaana b'abandi abo abasajja nitukola kiki. Ekisooka oli gwe muyita omukozi omukazi okusinza ku kimu wadde n'abalenzi gye bali naye muki bw'aba mukazi naawe oli muki byolina naye abikola ki enjawulo eriwo nti oli mukazi wange omuleesi naye nze nandirowoozezza bwenti abasajja abamu basukka omululu basukka amaddu naye ate omululu n'amaddu ebibasukka olumu biva kulinaanya omuzigo essigiri ntya abakazi mugala mwefuula bakabejja ne mwefuula ab'ekitalo ekintu ekireese ekizibu ono ayogedde n'agamba nti omusajja n'owooza abaana bameka omusajja aba fast born sibimanyi ebya fast born oba aba fast born nze ng'omuntu principle yange gye nkolerako eri bweti newenzire ewange essaawa 6 sisobola kuzuukusa mukazi ne muganzi lugemme sisobola si mu bubi waba takikoze tekinnuma nze waba takikoze kinkola ki tekinnuma bwenti bwe nnakula kubanga nkimanyi naye muntu so nandyagadde wabanga muntu oba nina gye ndudde oba mbadde emirimu oba kiki n'omukozi oli naye muki nga nemuleeta abaana babandi abo okubajja gyemubakoze eki gyembajje bambi ne mubasukkako oli naye bamuzaala abamu mubeera nga negye mwakulya nammwe nga mwali baavu mwali banaku nojja obudde ku musajja sene zitaddemu okyusa obulamu naye oli omwana w'abandi n'omuyisa mu mbeera enzibu alina kwambala biyulise alina kubanga alabika naye ate abaana bo oyagala banyirire nekireeta ekizibu kitya abaana bo oyagala banyirire oyagala babeere bulungi omusajja oyagala afune ebirungi ate oli gweoyagala abikola ate omuyisanga ki ekyo nekiddaawo naye ate ku ludda n'olw'abasajja abasajja abamu basukka amaki amaddu omwana w'abandi yajja kukola nawe ozadde abaana abawala oli musajja mukulu oli wa kitiibwa gyokolya abakazi gye bali abawala obalaba bangi wobanga mukazi otakumala ate ono omwana w'abandi gwoleetera ebizibu ate abakazi mwasukka womanya nti omukozi mumayanja amwagala baawo omukozi gwotulugunya notesobola kumanya nti naye mayanja musajja omukulu ku muwala ono yamununako kyamulumbako ki oda ku mukozi gwotulugunya zinako omukulu wange yafa mungu amusaasire ate omukozi ecupa namuyuza efeesi lwakumanya mbu akutana ki nebbaawo namuyuza ki kati yikuba mayanja yali kuki kuba mayanja naye asussa amaddu wegakoma abakazi bangi naye bagamba nze ensonga eno ngitwala nti ogerejja kunsonyiwa ku mulamwa guno sirina ludda gwewayita omukozi muwolereza kuba sanga kuyisa muntu munnange bubi naye ate n'abasajja nabo bakola ki naffe olumu tusukkamu amaddu gayitirira omukazi omulina omukazi enewe kigonza eryenvu lyogaya ekisinga okulivoomya tomanya kikulesaawo kikulesaawo nyama n'ogenda ku mukene yesinga okulivoomya olekawo ennyama n'ogenda ku mukene oba omwenzi omusiru ayenda kuluseberwa enju yawo
ayendera ddala mungi mwenyini omuli omukozi yasinda abasajja amaduuga bayitirirako okay kituufu olwo abasajja abasukka kabama tebalina mangi gyebali naye ebiseera ebisinga obungi tewali wava mukka nga tewali muliro yes abakyala omulembe guno ngenda soka kukwakya kulabirako nali gyetingako omuwala njamuwasa naye gyetingako omuwala nga njamuwasa mu discussion yaffe nga twogeramuko ngejeri okulaningamu ensonga yes nakola statement emu wenakoma okutegeera nagamba nti in the first place oba yagala okumpasa bwomala okumpasa buti immediately nga wakanteeka wakanjagala omukozi ekiwulira bulungi namubuuza lwaki nagamba lwa nsonga nze tugenda kuwasa maid omulimu ogwange ogundeeta ewo kukuzaalira baana period waliwo abakazi abalowooza bwe batyo nga ye obwongo bwe bumugamba nti bwe ntuuka ewaka omulimu ogw'amaanyi gwe nina okukola kuwanirira remote mu ngalo nakwata remote nawanika amagulu muki nawanika obugere obutaliimu njala mu ntebe zatagula nono binyiiza I'm telling you omukazi nawanika amagulu nakyunya omwana wa munno okuva obudde bwe bukya paka enjuba lwenakola ki kenakola kino ne remote wewe ajabidde mu ntebe gyabaddemu eri namuyita mu kiyungu gyali ebweru nakigudde jangu tereza remote eri okiwulira bulungi bambi natuka ekiseera nga nakategera kamukoze eki namutuma to the extent nti batuma ne basukka ne pants za bawe zeyalesa asudde mu bathroom mu bucket olwokuba taliiwa amanyi nti agenze kukola namugamba genda okola ki ozooze genda olongose bathroom genda oyala obuliri bwa bawa genda oyala obuliri mu kisenge dadi yakomye mutera ojuice ku meeza time netuuka ng'omusajja ono bw'atunuulira n'omuwa chance gw'omukazi okucomparinga kuggwe n'omukozi anayina values okitegeera at the end of the day omukozi naye muntu at times mpulira numbaleeta n'abeera waka naali emmere natukiseera nanyirira n'okukusinga kiwulira bulungi naye ngera omutunuulira akusinga okunyirira emirimu gy'awaka gyonna yagikola ki bwenzira yanfaako bwenzira yampembejja buli kimu yakikola omusajja bamu bambi taba mwenzi naturally nagero kino nagamba ddala omugaso gw'oli awanika amagulu mu ntebe ki bwabanga omwana ono asobola okureplacing omuntu oli lwaki si replacing ono wali okitegeera so oluusi nti ebintu ebibeerawo naye nga abakyala mumwenyininyini mwabuzibu okitegeera omusajja ne baba mwenzi atya kino kankibabuli naye gwenyini n'omuwa limitation ku mukozi ekisooka nze ekyokola byakoze na sister wa anzirako alina omukozi waka naye n'abaana n'omwana tamukkiriza muyita linnya amuyita anti okitegeera lwaki nti omwana no waba amutreatinga the same way yalina okutreatingamu omwana we nti bona bakaza okumakya omwana n'omuyisa ng'abaana b'ewaka nebbawo kigenda mumuwa hard time obutandika omutunuulira ng'omukazi omulala ewaka okitegeera naye buli lwonadira nako omutreatinga in a different way omukozi nga akalogwe naye gatandika omutunuulira in a different way kubanga naye alaba omuyisanga ki ekitagasa and on top of that kisagala tubuuse maaso ku bakyala kano kalowoozo ebintu bingi nnyo ebituuse ku baana baffe mu maka ebingi nnyo ebitutuuseeko mu maka abakyala abali mu bufungo naye nga it is as a result of engeri gye muyisaamu abakozi omukozi ono n'omumalirako obusungu oluusi olw'okubanga alina akabiina kanene kasinga akako okiwulira bulungi bulakyawo bwati nga akabigula mukazi wattu n'ensi ye yeetonda okiwulira naye bulakyawo nga akabigula n'omutakombyako empiga lwaki bwe wali onoonya omukozi wanoonya wakabyaka simanyi nange naye otandika omukyunya kati omwana ono bambi atuuka ekiseera ne yeekyawa kazisa ebirako nebiraba omukozi yalisiza abaana omukozi yadidde omusaayi gwe gulimu obulwadde n'agukola ki amutera abaana mu byokulya nakukuba abaana bagukuba mu byokulya ebindazi ng'ebyo ne bagukubamu okitegeera omukozi yakedde ku makya n'aleeta eddagala n'akuloga omukazi waka but oluusi kiva ku mbeera zetubakola ki singa tudde ne tumanya nti omukozi ono naye muntu nga mayanja bwabadde agamba ekisooka nomanya nti muntu second of all nomanya limitations ze ziri ki omukozi ono namuleeta yes muntu nomuyisa ng'omwana wano waalina okukoma lwaki omukozi yalabadde ategekera bbaawo ekyokulya lwaki omukozi yalabadde agenda mu kisenge kyo lwaki omukozi yalabadde ayoza engoye za bbaawo Henry nina mukwano gwange yaŋŋamba nti ye omukozi bw'afuna omukozi
omukozi n'amugamba nti amubuuza oyagala ssente mmeka omukozi bwamugamba nti njagala emitwalo 5 buli mwezi kuba 6 amugamba nja kuwa 8 naye nkukakwakulizo nti ne waaliiridde essowaani agirekawo era ye amugamba nti oze bwe oyagala 6 ngenda kuwa 8 naye ne wendiiridde essowaani ngirekawo kitegeeza ki olina okukola buli kimu ze ssente ziri zakola atya zamwongeramu tolowooza nti nno engeri eyo abakozi bano gye tubaletedde okuwuli ye batuusizza ku kino kyonna ekyokwekyawa n'awulira ng'alaba bw'oli kifaananyi waka tolina kyoyinza kuyamba ebadde erina kyeyagala okuleeta nga eyagala okuleeta kye bayita minimum wage mu nsi ezikuze gyekiri nga ne wabeera mukozi ow'omu nnyumba muno kubaako essaawa z'olina okukola n'omusala kwotandikira n'okukola ki abantu baffe abamu nze ngayita maalo bamaalo naye ngenza okukola bisaaki ng'abantu abatalina we baava abaakula mu mbeera weetyo bwe batuuka mu bintu nga omanyi nti masiikini watuuka ku lujjulira akajjala batabuka kubanga omukozi oyo gw'ogamba ekyo tulina kyetwerabidde banaye abakozi abo abakuta obulamu omukozi alinga mukazi omukazi ng'oli naye obulamu bwo abulina mu ngalo waati omukazi teyeebaka na mukwano gwange yafa naye kyamuto okimanyi yagenda ngaddira muganda w'omukazi ng'atandika okumwaga omukazi ng'amanyi atambula nagenda mukono oli eyaggwa babeeranga emunyanama atambula n'agenda bw'agenda n'akola koze omukazi n'amanya omukazi wamanya n'asirika kati lwe yali ava okusinkana muganda wo okwegatta naye omukazi yakimanya omukazi n'akoma bulungi sigiri ye neyebbo bwe yakomawo omukazi n'agira mu buliri najja nga namulaze wadde najja eri bbaawe n'akwatamu naye bw'akwatamu kiri buli obukowo bukola kibujja n'agwa eri kwebaka bino byetukoowa agenda okudda engulu yalinga aloota sigiri bagimutuuza wa teyaddangulu weyafiira ntegeeza ki abakazi n'abakozi bakwata obulamu bwaffe sayidi zombi nawe omusajja ojja kulowooza nti ono omukozi olesa amaddugo olwokuba nti mwana muwala omuteeka ebbali omutulugunyenga omwebakengako wabanga anayogera ogaye mukamawo wakumanya akugyeko omutwe oyo omwana gwolaba omukozi emmere gyosanga banyize ne bakuwa yaginyiga ajja sekula ecupa agikuteeremu n'obwana bwo okitegedde n'olwekyo nze sijja kunenya sayidi zombi nagaye kuguna omulama sirina ludda abasajja basooka bave mu kutuswaza bannanga abasajja ab'amaddu mutuyambe amaddu gaswaza oyinza oswala n'oswaluka osobola okufuna omukyala yenna wabaze mwana wo wadde kale abakyala biri babikola naye revenge okuwolera okwo kubi kubanga omukozi oyo mwebyo ayinza okubatta nze ebikyemanyi ku bitonde ebikazi kabeere mukazi mukulu ng'oli mwana muto ekitonde ekikazi wekibeera obujja bubeerawo waliwo abakozi bano naddala bano baba basinga ffe bakama baabwe emyaka n'omufuna ng'ali mu myaka gya maamawo era n'omuwa ekitiibwa n'omuyita na maama waka ne weerabira nti oba oluusi azze ng'azze olw'ekigendererwa alina experience nze gye sirina essaawa eno oba oliawo yafumbirwa nako ne bigaana nga bw'atuuka ewaka n'alaba embeera omwami ono gyampisaamu n'agyeyagaliza bw'amala okugyeyagaliza natandika okuwulira nti sigwana oba oliawo ye yandi tuddewo n'akola buli kimu ekirese n'obulogo kyekibuzo kyenakubuuza nti olowooza omukozi ono yandikomyewa n'ekirala obawolereza nnyo gamba balungi bw'olaba nga omukozi ono okugenda okutuuka kubanga fine abakazi tulina obunafu nga ffe nyinza okuba ndi bunafu nyinza okuba gibyekola nkoowa nyinza okuba neewuwo twesanga nga sirina mubuulire sinaye kyemmanyi nenjandeta omukozi ng'alwanye entalo nga buli kimu akimanyi akawuwa kasawo ku mmere ze sibimanyi oluwombo alusiba sirumanyi bwakuyita ddadi n'owulira nga ebyenda binana bitokota mu lubuto kwegamba n'otandika omukompeyaringa nange anti fe tugamba nti omukisa gw'amagujja magujja esobola okuyita mu malagala netabako kyeruma embuzi neyitamu gwe mu magezi gamu amatonda mwekamba nenyemu ati
bamami mbaganya ne kuno bavudde gwe kikuletesa omuntu akusinga obukugu tomanyi byokola olese n'emyaka gyalimu ogiraba akusinga buli kintu omulesi kiki anti nyinza okumuleta nga ndowoozezza nti engeri gyendesa ono omukyalo omukulu oba oliawo interest tejja kubaawo wakati wo naye ekirala nti omukyalo ono omukulu alina experience ku baana ekirala nti omukyalo ono omukulu tugenda kuteesa olw'okuba nti mukulu sigenda mweralikira ng'omuwala w'emyaka 18 tugamba teryalumirwa nga talina kigendererwa ompuliriza teryayagaliza yamunne kuzaala nduusi abalaalo babeerawo nga bonna balina ebiraalo by'ente naye wezaala enduusi tasanyuka kuba enduusi egenda kwongera ku kiraalo kikyentegeeza ebyo byoyogera alina experience mu baana tugenda kuteesa si nnyoko nti yakuzaala mugenda kuteesa abaana bo bazadde bazaalidde ani ku nsi omuzadde abaana bo gwalina okutegeka abaana bo nga naye bakutegeka kubanga nze kugambye saakulafu nga ali abakozi naye mugenda wudde ekyoyogedde ekyo nemubyejjako ndeesa ategeera abaana ndeesa alina experience mugamba mujjako obuvunanyizibwa kati naye agenda n'atunula abaana bange baliyo basiraana ndi wano ono mwambala mpale avuma omusajja n'amwogoloza nempya mukuba kisisetinga nemutega kyemuteza kibuuke wano omwana nga gyayingira agafumbemu oba nze ngetwalye gennyini kikyentegeeza mu kino nze nandirowoozezza omuntu ng'oleeta omukozi nga mumuyise tegeera nti omukozi muntu tubeereko emirimu tulina okutangulira kwanza kineetaagisa kubeera mukwano gw'okukola naawe ompuliriza tuzze waliwo omulimu ogwetaagisa okukola tugukole tugende n'omukozi wekyandibadde ompulira naye kiri ekitwongezaamu ak'omukwano nti oba omwagala oba okoleki oba okoleki obulamu bwamwe yaba abukutte muve waka olese abaana olina omwami wo yafumba emmere yawaata eyo emmere byayagala oteeka maaso obiteekamu kubibiri mulondeko kimu eyinza okukolagana nabo mbafuule ng'abantu nga musaba katonda kuba omuntu ye muntu babasaasire bakole ekyo oba si kyo okubeesonyira ddala nga nze nsaba esaala omukazi waba nkyaye ennyo omwana we gwanzaalidde amusigalemu akule naye nze esaala gye nsaako omukazi yokka lwaki teri mukazi ayinza kudda ku mwana we n'amutulugunyuma n'amukola biki naye ennaku zino mba teminala bemukola kuteekawo bunkenke musawo bunkenke obwekitalo simanya nze enkeera nkola nodira abaana obafiirako ddala n'okwasa omuntu oli naye muntu naye alina byayagala so nze kyendowooza biri ebintu bibiri tuwe abasajja abebaka ku bakozi abo ngaoyo wekitiibwa gweyogeddeko madumerere atambula ebulaaya alina bano abakozi naye ati noddaku oli yajja nennaku ye aze kugira bambi ebisinga naye owekitiibwa oyo ate bwe tumuddako ye ensonga yenze ndaba ng'ey'enjawulo mukko nti n'omuwala ono yagenda okujjukira okukyogera olumala emyaka 12 akale nkikkiriza naye nze nkugambye abakazi batulugunyizibwa bangi nebibeereo nebitayogerwa ngolooza bameka basobola okuvaayo ku mpewo oba okuvaayo mu mateeka nayogera nti bankola kino abasinga batya ninga batulugunya odda kukiikira tugamba mu kusooka odda era kuwa ekitiibwa oyo enyini sitole bwogero giwuliriza gwodidde omusajja omulekedde omukozi ewaka otambudde ogenza ovunanyizibwa okuba gwawuli yagala nnyo okukola mayidi omuleseyo waki naye ate era n'omusajja oyo omwami owekitiibwa yenyini gweyogerako mwami Yasini nti yasigala aleeta abantu be wadde nga n'omukozi ono yakolanga atya talowooza nti buno bwalinga busiru bwa mukozi ono gwe ne bakuletera asooka ne baleeta owa university owa pinki owa bbulu owa gure owa red ne yellow era nga gwe wooli nowooza mu nze nali nayivu sosole watafa yasuubira okutwala obufumbo asamba egawuni mu magezi nekirala kupointi gye balemogeko eyokuba nti oleese omukyala mukulu amanyi byakola abakazi ennaku zino munsonyi naye abakyala ennaku zino tebabakuza mwekuza abakyala bangi abayingira obufumbo nga tebamanyi kyakukola kubanga naaba yafumbiddwa naye kange nenkola ki naye nga alina kityo sensi tamanyira kimuntu tekola ki kati wakusanga olinamu akasente n'omuleetera mail obungoire bumugamba nti baleese mpumule kampumule maybe omuleese yes kitufu ayinza okuba amanyi okukola byonna byatamanyi kukola naye bw'otekinga initiative noga nti omukyalo naamanyi bingi byesikola ki kambiyige kale olunaku olwesande omwami lwasibyeko ewaka
andabeko nga ndi mukimunze ensiba oluwombo ekiwulira bulungi omwami ne bwanaddanga nga baleese oluwombo ku mmeeza walubaddemu omukono naye gwe buli lwadda nabeera nga kimanyi n'olwesanje lwasibye omusirwa mwenna mu kisenge babiri boganika bogaze nobokolaki olunaku ne luziba gyeluga wali agamba erifenja letuluma okitegeera nalooka leeta emmere at the end of the day omukyalo omwami natuka ekiseera nabanga mubutuufu omwana ono ye buli kimu waka wano kiwulira ye buli kimu amazzi gayidde to the extent n'obuntu obutu n'abakyala bubalemanga ki nfulumya ekisenge maze okwambala nyambadde esaati n'empale byenyambadde nze enfuluma gwe nenkuyireka mu kisenge nga gy'oli otudde bafu momenti tuka kumulema edi nangamba dadi nedde esatte enyumidde kweyempa muntu walaba oyo ye muntu alina ekigendererwa ayinza okuba ntina kigendererwa olabanga essaati y'omwami wange tegendedde ojja kunyiiga mwemunyiiga muzimba emitima ogambe naye omwana amanyira kulaba wange simanya bwesatte ebodde empale kati kankubuli olwo abaana batuka abafuka free nafuka free wakanakimanyi nti dadi ali simple so omugamba dadi oba olusi something wrong ku saati ekiwulira something wrong nyambadde saati oluusi kuliko ekiku bafuluma that is first way oyina ekiku kuki ninakamalayo kati dadi oyina ekiku ku saati mu byaddala bwe nayimirira ku mulyango weti n'amalo kinzijjako tomanyi bigenda kulwaningira mu mutwe gwe nga gwe mpulise mu kisenge abasajja obwenzi bwabasukka nammwe bakulaza ekiku kati nga ki ebirwaninga mu mutwe mu byaddala genda okwebuuza neebuuze omuntu gwendese mu kisenge omugaso gwe ki naye yasiini nammwe abasajja obwenzi bayitiridde butya nti n'omuwala ono ogenda otandika omuzimba essubi mu mutima alaba green lights okuva gy'oli bwe yeemolabye yeemodde naawe otandika omuweereza zi indicator eziraga nti ojja kubanga nange ndaba buli kimu anti omusajja kati abuwali obuseegu obwenzi obwenkunala nti kitegeeza si mukozi ono yekka ne bwe naaleeta omulala era olwokuba nti oli mwenzi natural oli mwenzi ojja kugenda kumulalabalengezako okugusa nti omusajja ono lwonabeera nga amanyi otaddewo limitations wakati we n'omukozi kigenda mubeerera at times kigenda mbeerera kizibu nnyo okwexceedinga limits ku basajja abategeera naye olwo otuka ekiseera nga mu butuufu gwe wenyini owadde bawo green lights ku mukozi okitegeera omulese omukozi yamuterayo amazzi omukozi yamuletera emeku dayini omukozi n'amutegula omukozi n'amuterayo amazzi g'okunaaba omukozi n'amuterereza engatu gyagenda okwambala omukozi yagola esaati gyagenda okwambala natuka ekiseera nga tasigazaawo kyakusalawo naye singa abeera nga akimanyi bwenzire waka wadekala omukozi yeyafumbye emmere obadde bize mami naye ojja kudda omugambe nti bawange tebamujjulira ki nze mujjulira emmere ogende mukiwungu ogijjule ogirete ku dayini eyange nabanga yajjula ey'abaana abasigadde naye eyange ogindire gwe wenyininyini njatuka ekiseera nga bonna nsanga nga omukozi ono nsinika naye amannyo ne bonambuuza nti kizize kityokuba nga osinika n'omukozi amannyo ojja kuba newokola ki newotandike naye watuwaddeyo space wakati wange n'omukozi omulese buli kimu yakikola okitegeera abasajja abamu balina kubatangira butangizi omulungi atulaba programu omusajja kyagambye bwatikana yamanyi twogera ku mukozi ono twebuuza ki omukozi ono n'omwami we waka oba taata omukozi yandikomyewa kituufu nnyo nnyo omukozi okola emirimu gino gyonna n'egisukkuluma kati ng'egyo ekisenge okwala obuliri okuteekayo amazzi bawona okulabirira omwami mu kifo kyange ng'omukozi wo owuwa kikola atya ewuwo kimukikola mutya omukozi wakomawa bw'omwami yandaba olwaleero ali programu eno life eno kyogereko muwatwaki oguli wakati wo n'omukozi wo omukyala andaba ewuwo gwe amaka go gakwasaganya otya omukozi yandikomyebwa mu bufumbo bwo n'ekirala teeka nti buli maka galina okubaamu omukozi munyambe munzireteeka siteeka naye nti si buli mukazi akola nti alina okuba olw'embeera y'ensi okola emirimu gyo nga naye oddayo emirimu gyogyekwasaganyisa tekikakatako kuba nti olina okubateeka naye abakazi bakyagala nnyo nekino kankibagambe bwe nti abakozi abali mukulaba gundi eno kankibagambe kino mukiwulire bwokera ku mwakya n'olaba mukamawo nga tamanyi buvunanyizibwabwe ng'ali awo atagala taterera talina mugongo tamanyi kyayagala ng'omusajja olaba olina wosobola oyita okumutwala naawe oli mwana wamuntu bakuzaala buzaasi twala
wamma nange kambalabula ekisembayo mujja kufuna ebizibu bingi nnyo abaana ab'obuwala nga wajja kukola tubawulidde mu bawalabu tubawuliddewa babakoze ebintu babasazeeko emintu babakoze kiki bw'oba wajjanga mukama we yakuleeta mu mbeera gye yakuleeteramu yonna ng'olina gy'ovudde wadde abasajja battu bano balina amaddu mu basaasire naye leka kukola kyakugambye mbu olaba omuwaata obbira omusajja mubbi abakazi bajja kubattira bwereere abakazi bajja kubattira bwereere muve ku basajja b'abakazi bakuleeta kukolakola ebibyo kakati mulambuza omukyalo otubulire omukozi byonna mumuganye okulabirira mumuganye kati eddembe ly'omukozi yo nga lyo liyimiriddewa liriruddawa kiki kyalina okukola kikyayitalina okukola omukozi nze bwe mba n'omukozi ewaka nze nganze first of all nkuze kutuuka wano nalimba twali tubaddeko n'omukozi ewaka naye nga ekyaddala kitumuyita mukozi baaba tumuyita baaba oba omuyita anti experience gye nafuna nali around P5 excitement y'okufumba emmere neewooma nnyo ne mugamba tweyanze nnyo omukozi waffe omukulungi atukolera emirimu mama wange nangamba jangu kiddiremu awo nga sisobola kiddamu because kyali kinene nnyo omuyita omukozi waffe omulungi atukolera emirimu okitegeera naye ng'ate yalinga alina waakoma okitegeera ng'alina byakomako byakola ng'ebintu ebikwatagana ne taata waffe omukozi tabikola Yasin, magezi kigo abakyala bano abaleta abasembeza ba house helpers bane waka. Ba house helpers kiro tubasembeze twatusobodde but nza magezi genali bawadde mukazi osooka okolera emirimu kyo olina omwana ekito okolera emirimu kyo alina bamba bakola alina wakati alina mulimu gwakola asibawo naye waka naye bwabanga okay bwabanga olina abaana omukozi omulese waka tusuubira nti omukozi ono yali badde akola ebyo ebikwata ku baana kakwe kwoza ngoye kangende kushikisi kakwe kwoza ngoye yali yozeza ngoye z'abaana ewaka ezize nezizo gwo omukazi ekyo ya bulungi nezizo gwo omukazi engoye za bbaawo funo nako olw'ekisale byosibye okozi koleki zekunyize okusazo zekunyize emmere ewaka afumbe ekyemisana emmere gye bagenda okulya n'abaana ewaka naye kwegamba emirimu amanye emulimu gwonna ogwinvolvingamu omusajja yakuwasa gwina okubeera out of bounds kuki omukozi tweyanze mayanja Henry akamalirize naawe yamba omwami ono atulaba olwaleero naddala nga kimuteekebwako nti ye mwagazi w'abakozi olowooza omuntu teyandyefuzeemuko newankubadde bakuwadde kakeyeyo nagyolowooza bazeesubira era osobola okuyamba mukyalawo wakiringa mulimu eka n'omubuulira omugamba munange kino kinsanyusa ate gundi akikola kwegamba engeri gy'okommunikatingamu ne mukyalawo yamba omwami ono aleme kulabika nga aleme kufuna kivume kyakwagala mukozi seba tayayimba oluyimba osimanya yateekamu vaasa awo simanga omukazi yayimba mbakutte lubona biki olaba akusimako oli nako n'amugamba ye n'amwanuka n'amugamba nti oba olumu yiyandye ekatogo yakukubira ejiko tokitya baaba ebyanzireyo nga tokyawaya nti lwaki tewambuulira kyentegeeza kiki abakyala amagezi ge nandibawadde abaami amagezi ge nandibawadde gamaddu mugalina olwakikususeeko wali abakozi abamubayira batasula waka ngajja nakola n'agenda ezo kampani wezi mufune abo naye bambi kiswaza okudda ku mukozi ng'olina mukyalawo nobanga bonna obagatika mu nyumba etya tekiswaza buswaza kireeta n'obutemu erigwe n'amaka ekyokubiri n'obulamu bwamwe buyimiridde omukozi oyo ayinza okuba nga nekuba neyimba wovaawo n'abavubuka bamukozesa endwadde eyinza okujja nettamu mwenna n'ekisembayo kuliko omusajja omweragano mutuzunyiza amaddu gaffe yakwata omwana omugwe yali akozesa n'amwagala wamwagala n'amusiiga obulwadde omwana teyalwana amusiiza obulwadde amwefuulidde omwana kyeyakola omwami yalina omutabani we naye ng'akuze omwana yali alabika bulungi omuwala kyeyakola naye ng'ayite no wa mutabani we ng'amwegwanyiza mutabani we ng'amwegattako omwana ng'asiiga mutabani we obulwadde mwami yakaaba nnyo naye buli bwe yakaabanga ntiizo abunsiiga olabawa naawe owuwa bufunye n'olwekyo abaami tukendeeze ku maddu bannange bemmogole tunyumira naye baaba atukendeezeemu
tweyanzege mukwano gwange obulungi atulaba webale nnyo okuba ngaotwekumiddeko kuba gye twatandikidde paka olwaleero nze omukozi amagezi genkuwa amanye ennaku yo manya lwaki oli wano embeera gy'oyitamu esaawaani zino si yalubeerera olaba nga omwami we waka alina gyakulaza oba byageza okutunuzaamu owa okusinga okufiirwa byonna wakiri omulimu gw'oguleke yes naawe omukyala we waka amanya obuvunanyizibwabo omwami we yakuwasa teyawasa mukozi oli buli omu akola epaati ye besikali tulabe nti buli omu asigaza ekitiibwa gyali bw'omwami okwagala omukozi si kituufu mwebale nnyo mwebale ddala subscribe share comment ku youtube channel yaffe life eno ne Facebook page yaffe mwebale nnyo mwenna okubeerawo olwaleero era tubagamba nti nsule bulungi